Abutwala siba sibo bugato bw'obunywere Uganda sinsi y'abanafu. Oluvannyuma lwa bodyguard wa Alien Skin okuvaayo n'azza omuliro ku Dr. Jose Chameleone, Pallaso wuuno naye avuddeyo. Engeri gy'abikoonyemuko wali by the way abiyisizza ye mu ngero esayidi eno ng'ali mu kuzza munnange ate naye omuliro ku bodyguard munnange ate agambibwa owa Alien Skin muyite munnange ate Kabadia. Esayidi eno bye ngenda okubeera nga nkutuusaakoko mu maaso awo, ngenda kubeera nga nkulagakoko bingiko mu maaso awo ne Alien Skin nabyo ngenda kubeera nga njojo nabyo mu maaso awo. Kakasa inti nno osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga video. Babita Geminanti sinza ku Geminanti yogi mu byonna kansooke munnange ate nkutegeeze nti nno oluvannyuma lwa bodyguard wa Alien Skin okuvaayo n'azza omuliro eri omukulu munnange ate Dr. Jose Chameleone. Jjukira nti nno Kabadia yavuddeyo kaawo, yayogedde munnange byabadde bingi nnyo mu katambi akabadde kafuuse ettabbu, n'agamba nti nno sijja byogera nnyo naye nga mwabaddemu munnange ate obugattaawo okuba Chameleone munnange ate obugatto n'ebirala bingi nnyo munnange byatambudde nnyo. Kakati nno wali Pallaso engeri gy'avuddeyo muganda wange, sitayiro engeri gy'akolesezzaamu ebibye ye abadde abiyisa mu ngero ng'ali mu kuzza munnange ate omuliro esayidi wali. Abutwala siba sibo bugato bw'obunywere Uganda sinsi y'abanafu. Mama nyabo twazaalibwa wano Uganda, tuli basajja n'abakazi bana Uganda, saako tukuuma bintu byaffe bya Uganda naye ne kakutanda ne tukusanga. Omanyi waliwo emmese kapa yali ette emmese ne zisala amagezi zijambaza ekidde, bwebanga ejja zigiwulire zonna ne zilonda ne zigamba oh yes akakakodyo kajja kusobola kapa. Yoyo nno munnange ate Pallaso. Jjukira nti nno nkutegeezezza nti bikyagenda mu maaso munnange ate okutambula okutradinga ku mukutu munnange ate naddala TikTok. Kakati mbadde ntambula awo nengwa katambi kano aka Alien Skin nga boogezako okulaba naye bannange abadde mukambwe. Oh my god, yonna gye bigwedde. Actually kasooke tulabe embeera nga bwebadde mu katambi. Yo siri fiti kitabiga mu Roma gye muli banga tona fumo meseta na kubanzigula mujja kulako ku mukono gw'omuntu omuyimbi ku gate yawo nga tumuzimanyi bamendo ku mukono nga bagumanyi tubagambe buli muntu gwanga wanike emikono twabani yasudde mukono gwe wa Wechiri mafia boss ajivuzo. Byebyo nno munnange ate ebikyagenda mu maaso esayidi eyo bikyatambwira ddala ku sayidi y'emu. Jjukira nti nno nkugambye Pallaso ne Chameleone babadde nga bali mu kwolekera ku kifo kino. Jjukira nti nno wali abadde ku live ku katambi k'enkulaze. Kakati nno baatuuse wano kyekino ekifo munnange ate kye babaddemuko wali ne basooka ne bakuba abantu omuziki awo Chameleone bannange nga bwakona buddansi wa busawa bwambuza ne ngamba oh my god. Yonna gye byagwedde munnange actually katusooke tulabe embeera nga bwe yabadde mu katambi. Bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde era nga bwenti munnange ate bwenkoze kakasa inti nno osubscribinga kw'ossa ate n'okulakinga video ngenda kubeera nga nkomawo mu maaso awo n'ebirala katono nnyo bwenti.